kiufu. Ndata ino mulenzi wa toto mutamuyita tone tamutuba nfufu. Lwaki webuza? Kyetunya. Kili mujawo. Ani bbaawo? Tolina? Amayi na bbaawe. Shadia ana bbaawe. Goina. Manager. Ye bbaawo. Oli wa element. Ye bbaawo. Ono ye tayina. Lwaki ye tayina? Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Eno dole. Gwe soko tunule eno. Tunula mu kamera mwana ya wa Yesu. Oli dole wama. Oli ki? Yegwani erinnya lye. Bakidamba kyemola. Yegwani? Yegwa Kevi. Damba tewali mmere. Lero yanyumye. Kevi yanyumye kana akagoye nga kalungi. Kadi okalabi. Kalungi kuye. Kugwe tse kalungi. Kano tasoka kuwamu Shadia n'ogendera mu Kampala. Ndani ayambala ebyo naawe namulalu. Shadia. Kana akantu akalungi bweka. Akita bulungi kisobola byambala. Kana akantu akalungi bweka. Nawe kibya bulungi ndani ayambala ebyo. Ne wantu badde twambala ndanyambala bino. Toyambala ebyo. Ate gwe. Tunule kansule. Kyetoja kino. Kyadala ate kyetoja. Damba temulina mmere. Temulina mmere. Temulina mmere. Tunule eri ogamba abantu mu kamera nti temulina mmere. Leero mulidde ki? Tunule mutamela bemola. Kyona kitambula kyemojjola nd'omudole. Tunule eri. Twalidde muwogo. Mwalidde muwogo? Shadi olya muwogo? Gw'olya muwogo? Emmere yono we bagikuwa nga we babawo emmere ku sowaani ne babagamba mulye noono osobola? Kikiri naye kiba kiwe kibi nnyo ate. Ndalya n'oyo. Olaba omuntu gw'olya naye. Ono omuntu ono lwaki omuzalawo? Era nina mujala watu batategeera. Tategeera. Wamma mb'oli ddole. Kidole. Ndi mulokole. Oli mulokole. Tawedde mudda. Tatuuke dda tubuugi. Tawedde mudda. Twatuuse dda ku buugi. Kasooka kuyimbiremu omulokole n'omusiraamu asumulule tuwakakase. Omulokole sooka onnyimbiremu aha. Oyasooka. Tunule mutamela. Nanti oyo eyasooka. Gwoba osooka. Tunule eri mu kamera. Ate bakidamba kyemola kirinda ekitayadala. Yimba nti. Yimba gyafuna ebirungi. Yimba gyafuna ebirungi. Gyafuna ekituluimu nekimwe nene tatiyimba. Yimba. Kino kidwandala. Anti tunule eri ate oyimba ennyo. Kiki lwaki weemola? Oyo abamalira budde. Oyakusabatira bingi naye. Owaleero kuze okusinza. Yakusabatira bingi naye. Mukama bannawo we bakkiriza. Oyakusabatira bingi. Obeera twekyo kyotta. Abamalira budde kibali. Wamma Shadia sumulula tuyina. Dolotipa yebache tayadadde tumuvuma yebike bitutiya yadala bamulabe. Dolotipa yebache tayadadde tumuvuma yebike bitutiya yadadde bamulabe. Ako kayimba.
ayimba. Ono tasobola kuyimba. Kyadala tumanye bonna bewalaba. Konkono. Njadala omanye nti bonna wabata. Sabula Shadia. Sita baby lwaki kyotamu. Lwaki ddamu abalala bakivamu ate nga watola nabo ne batuletawo. Sabula Shadia, mbadde manyi eri emala. Nze Julie Potential olunaku olwaleero ndinakifuma mukono ku kyalo. Kino ekyalo kyammwe bakiyita batya Shadia? Tuli ku kyalo bakiyita Magunga. Nakifuma. Olunaku olwaleero nkyaliddeko ku Shadia ono yani ono omukyala Adida gwani. Gwani? Adida. Aha, nkyaliddeko ku Adida. Adida ngenda muleeta ku teeke. Oyagala kintu kimu kutwala Kampala. Shadia ekizibu kye kya kumutwala Kampala muno leero eza somero nga lya mikono oba kyalo owone n'ekyalo toyagalira ddala kyalo kino ate bawo chairman ogenda muleka ani chairman gongani manager bawo manager ayambala element ogenda muleka nje banna njada muntu ale mpone ekyalo tekibeere tate madonda tekobota ate tuvadda madonda nje yakutambadde embeera tumadonda naye madonda ekutuuse kale abantu nga bano baddiya beetaaga obuyambi bwammwe kakati ono omukyala gwe tunula eno era kyova olaba Shadia agamba oli gundi ono bamuyita Kevin ye Kevin Kevin okimanyi no Kevin Shadia okimanyi Kevin anamukisa ayina emikisa gwe toyina oyina Shadia Oyina. Shadia oyina emikisa ani akusinga emikisa nkuleetedde n'emigaati atakusinga mikisa wabula nje kyemuntolera kitone nnyo kyemutenda otuntolera kyatuntwala nga kyajayeddeddemu ne taata wange bamikwano Shadia ayagala kujoininga Kampala mainly ayagala genda Kampala abeereko e Kampala naye ng'ekimutwaliza e Kampala tetwagala mutino tumutwale bwabeerawo just njagala kuleeta Shadia e Kampala nga already afunye institution mbasaba muzira kisaali eyo yenna manyi abantu abali ku social media obubaka buno mubulaba ate mwesobola yenna asobola oba institution eri eyo ng'osobola otuwayo ebbasale muwe Shadia chance asome twagala bintu bya mikono oba kutunga oba kusiba nviiri oba kuyiga kusomesa institution eri eyo twagala mutuyite Shadia asome Shadia akoye right now oli mu class ki Shadia baby Shadia ali mu baby class oyina emyaka emeka Shadia ayina emyaka 15 ali mu baby class can you imagine so singa tukera ku macha netumufunirayo institution nga yabya mikono nga oba musobola mutwalako ku ayige enviiri oba manyi okufumba teka mu flight mode oba manyi okufumba oba kyonna institution kyesobola bambi Shadia mutuyambe muveeyo mukube ku namba yange 0707995337 eya mama bolingo eriki tugenda giteekawo nayo naye musobola omutuukirira oyo omukyala abateeka mu kamera naye ne mumugamba nti mannange tusobola okufunira Shadia scholarship oba basale asome Shadia yeetaaga kusoma kyekyokka Shadia kozi wagamba bw'omala okusoma ki oyagala kukola otya ayagala kubeera musomesa kitegeeza she needs to teach okay ate ekirala kitoyagala kukola ng'omaze okusoma kintu ki kitulu nnyo okusoma kintu kikulu nnyo so bw'omaliriza okusoma ndotya ntwalewe nga mutumira abaana Shadia bw'amaliriza okusoma Shadia abadde agamba bw'amaliriza okusoma ayagala oli amutwala ewuwe amukumira abaana nedda Shadia twagala bw'omaliriza okusoma oyambe jjajja omulema yafuna akagaali obadde toŋŋambyeko obadde tonnyumirizaako nti jjajja omulema yafuna akagaali Shadia ono omwana ye nga leero atukula nnyo okusinga anti era kinyo
Sinyo. Kale atutulo tunchida kijja tondera tukira. Kevina, osoma. Wali osomyeko? Wandyagadde okugenda osome? Sirina bitabo. Toyina bitabo. Omwana omuwala ono tasoma awo ewaka waabwe ennyumba eyagala bagwira. Last time twaliwo naye ennyumba eyagala bagwira. Omuzira kisaali eyo bambi abantu bano beetaaga obuyambi bo tebalina kyakulya. Ennyumba yeyo mu condition yeyo mweri baagala bazimbirayo ku nnyumba ate oluvannyuma bakole ki? Osobola obafunirayo ennyumba n'obafunira n'ebyokulya oba n'akasente mpola mpola botambula. So Kevin, mama waliriddawo? Mama, uli wali. Ye mama Madina Nalunkoma. Leero mwalidde ku mmere? Leero twalidde muwogo. Muwogo n'ekyekira? N'ettooke n'ebinyeebwa. Leero mwalidde? Ani yabireese? Taata ye yabireese. Waaw, taata yabaleetedde ku mmere muwogo, ttooke n'ebinyeebwa. Shadia leero walidde mmere ki? Leero walidde taata limu ennyaanya. Katogo kangi? Atamwodo nga talimu ennyaanya. Akamwogo nga kalimu ennyaanya. Bw'ogenda e Kampala oyagala kulya ki? Njagala tulya tukifi kya ntoto. N'omuceere. N'omuceere. Ate n'ice cream omwagala. N'ice cream omwagala? Okay. Njagala tunoona tu ice cream. Kati we nnaaba nkunoona okutwala e Kampala noono tugenda naye? Tunaagenda naye? Mbadde mmanyi ye tumuleke taakuswaze e Kampala. Tugenda naye ekitone nnyo tugenda naye. Ekitone nnyo tugende naye. Kati we tuba tetusobodde genda naye nga naawe nkuleka. Ate tugamba ponye kyalo ate njire ekyalo. Wangi? Tugamba ponye kyalo ate njire mu kyalo. Ate nande nva nnenda. Naawe oba ogenda. Ekitegeeza bwe mba sisobodde twala ono nga naawe nkuleka. Walayi mweramu ekintu kye munaatola. Tweyame ekintu kye tuna. Ekintu ky'obijja muntu kintu olaba n'omutaji yaliwo eyo Sudani ne yeeramu ekintu ky'ataatola n'atakitola. Yeeyama kintu ki? Kyatuukeerera n'atakitola. Kati olaba jjajjaaja ati ne maama Bolindo be bandito. Be bakuliko? Bakuwadde ki jjajjaaja ati ne maama? Jjajjaaja ati yatoola omutwalo n'andulira ebitabo. Maama Bolindo n'atunda yunifoomu. Era njagala nnyo jjajjaaja ati ne maama Bolindo. Soko nyumizeemu ng'otuuse. Jjajjaaja ati adende e Master ne Madina aveeyo n'emmoto tanda yeevuga. Alhamdulillah. Yeyo dduwa gy'omusabidde. Ate jjajja oli gwe tuleseeyo ewaka ng'afumba yo oyagala. Ye yaani jjajja oyo? Jjajja Amina Aminaani. Ye tomwagala? Lwaki tomwagala? Lwaki jjajja tomwagala? Yaganye tukutwale tujja kutwala tasagana yagambye agenda kwogera ne taata kitegeeza naye ayagala tukutwale naye ayagala sooke alabe taata akole ki tulyoke tukutwale. Olunaku olwaleero tubadde tunonye Shadia tumutwaleko e Kampala program ebadde naye munnange jjajja ayina ensonga ye atunyonyodde n'agamba tuyinza obutasobola mumutwala lwaleero kubanga Shadia ayina abamuvunaanyizibwako nga taata we ne basenga be abaamumukwasa era jjajja agambye agenda sooka kwogera nabo bamuwa olukusa bamuwa olukusa alyoka amutuwe mu butongole tusobole okugenda naye e Kampala naye olwaleero kiyinza obutasoboka which is okay tujja kunona Shadia. Kiki osinga okwagala e Kampala? Wanyuma wali ogenzeyoko? Otuula n'olannama n'omala emirimu gyo n'olannama ebidere n'oteeta eno omutwe n'oteeta eno n'otuba otulo amadulu n'oteeta eri omutwe n'oteeta eno n'otuba otulo. Kati ogenda sala ddi enviiri? Onoosalako ddi ku nviiri? Wangi? Sente ogenda zijjamu? Namuyadde n'olwada nade ndi mwavu. Naawe oli mwavu? Kati enviiri laba zifaanana n'eza Kevin. Kevin kamera kasa
Ndaba enviiri zo zifaanana n'eza Kevin. Ezizo nnungi. Ate eza Kevin ambi. Kevin wasomako? Obadde oyagala tukole tutya? Oyagala tukusibya nga zino ezange. Jjajja anakkiriza. Era tajja kukkiriza. Kati tukoze tutya? Oyagala kulya ku kyennyanja ne ice cream. Ekyennyanja kyo ngenda kikugulira. Mama Bolingo tuyinza kufunawo ice cream kuno kyalo. Mayanga wali firiji. Kikola ekyo. Tubali tutuli mu mwadala. Nnyo. Nchubira. Ndeye moto tayatu tutepata mayanda yando otute wali alichutulwimu. Tugenderewo. Oba nono tumugulireyo. Ye. Kitola amatondo walayi mudulireyo. Shadi abagenda kutwala ne ogenda sula n'oyo. Taila. Bwe tukutwala nono mugenda sula nono. Kisoboka? Kisobota. Nanti luli wagamba mpeyagala akooneko. Wuyo akoona nakolaba. Naye kinje muyonje nnyo ate nnamba bano ndi mukiru. Wali tugulira ekyennyanja. Wa tugenda okugulira ekyennyanja. Wali wandu. Yoyo omukyala atunda ebyennyanja yani. Yo ba yani erinnya nalyerabira omanyi kimanyi bantu banduwe eyo manyi to bamunabamu. Gw'oyagala kimu kyennyanja. Erinnya lye toyagala mmanyi. Ne ice cream. Ne ice cream. Ice cream omalawo wammeka? Wa 15. Ye oyo ngenda mukugulira. Tubanja apomera. Ngenda mukugulira. Luli nakugulira ekyennyanja kyawooma. 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 Nalya kiri. Waga Alison. Badde njagala kutwaleko e Kampala, kutwaleko ewa King Saha. Tubadde tugenda nagenda ku biichi. Ne ku biichi. King Saha omanyi? Manyi ebintu by'emadonda nabyo bizibu. Ojja tunona bunoni. Birimu lwaki bizibu ebintu by'emagonda? Birimu otekita omuduwa. Birimu okusika omu. Awantu wooli wazibu nnyo. Awo ewaka. Naye jjajja takubonyaabonya akuwa emmere n'olya n'okkuta. Shadia bangamba mbofuuka ku buliri bituufu. Anje kifuta tubulirimu abamanyi tatubondedera tubitambo bya bondejidwa amanyi. Nedda mbubuuza bubuuza. Nebwenye ebitopotomi ebyakyali ekifuta tubuliri. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.